Ababiri bano bombi boolekedde okumegana ku bbalaza ssabbiiti ejja mu kuvuganya kaasammeeme kwe banaasayira wani anaasigala ku ttiimu y'eggwanga. Bano bombi bazannyi mu buzito bwa bantamweight era nga bazitowa kilo 56. Mugerwa yamegebwa Adinani Asine quarter finals mu mpaka za Uganda Open ezaakomekerezebwa e Lugogo kyokka nga ku final Semitala yawutula Adinani engumi tonziiranga okutuuka okulangira okuba champion mu buzito bwa bantamweight mu ggwanga. Wadde ng'ebibiri bwe bityo tebigudde Mugerwa Tama era ategeeza nga bagenda okufuntula Semitala agakonde eggwanga lituuke n'okumwambula ekitiibwa ky'obwakapitaano. This time ku Monday ngenda kakasa eggwanga nti nze best in this weight. Nze asinga mu buno obuzito bwa bantamweight kilo 56. Ngenda kuba kapteni wange ku time eno kapteni wange naye ngenda mukuba buli kika kya kikonde okuva ku bajaji bali bakkirize nti nze akyasinga. Kapteni wa Bombers Roger Semitala ategeeza nga bw'atali muntu yenna alina buyinza kumujja ku kitiibwa kye okujjaho Katonda. Ono newankubadde alina obukosefu ku lugalo ategeeza nti oyo yenna anaamunganga bumukeeredde. Tewali kintu na kimu kiyinza kujja nkigamba nti wakyagala kunzijawo nga Katonda tannakiŋŋamba. Katonda yalina okusala wani ani avuaka ani asigala olanga I'm sure nti ndi ready kyonna ekijja. Ninga nabe nebyo kyonna kyonna ekiriwo sisuubira kuva ku national team. Era agamba nti agala kunzija ku national team aba yeerimba. Obuzito okuli light fly, bantamweight, ko n'obulala bwakulondwamu omuzannyo omu anaabawolesezza obukugu okukira ku banne ng'akwasaganya emirimu egy'ekikugu ku ttiimu eno Patrick Liyinda bw'annyonnyola. Okusooka kujja kubaawo ku Monday nga 15, then okwokubiri kujja kuba nga 28 era mwezi gwe gumu, then tulonde final team bajja kuba babiri okwo kwennyini kwe tunalonda abatono abanagenda kuba neetaaga abavubuka 10. Mendoza National Council of Sports ye trial tickets sida kifashidika mwenda nayenga bagera trial tickets then tujja kutunira n'abalaba bayaba ku team y'eggwanga okutwala full team Cameroon. Then namuna abawala basatu abasobola okugenda ne team kasaba nti ali mu flyweight then in lightweight ne middleweight weight satu as our Olympics. Ku bazannyi 38 abaayitibwa okuyingira enkambi 28 bokka be bakalabikako.